twefaaniriza ku program Sabuka nga gye tukuleetera topics ez'enjawulo nga twagala abantu ab'enjawulo tukkira ddala wansi mu bantu aba bulijjo ne bayogera ku ndowooza zaabwe nga leero tuli Kaleerwe twagala kumanya abantu ba Kaleerwe bayogera ki ku mulamwa gwaffe gwe tutambudde nagwo twagala kumanya ensangi zino abaana abawala baposinze nnyo batadde nnyo ebifaananyi byabwe eby'obwereere ku social media Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram zonna babitaddeko nnyo nang'olowooza kiviiridde ku ki gwe nga ggwe omuntu twagala kumanya era nga tuli Kaleerwe twagala kumanya endowooza y'abantu b'e Kaleerwe ye eri ki bo bakirowoozaako ki batubuulire munnange buli muntu aba n'endowooza ye amannya Joe Mackenzie program Sabuka katambulemu naye sigala ng'otambula nange tugende tubabuuzeemu tumanye endowooza zaabwe Baba nkugambye omulamwa gwaffe olowooza kiviiridde ku ki abaana abawala ennaku zino okuba nga balaga obwereere bwabwe ku social media tuli Kaleerwe era nga njagala kubuuzaako ku bantu wano bensanze naye nga tuwerabira Facebook tuli LMTV Uganda ku WhatsApp ennamba yaffe eriyo ka 0755 eri 0755311731 yeyo yokka ennamba yaffe ku WhatsApp ate nga yo ku YouTube tuli LMTV Uganda amannya Joe Mackenzie naye nga tusanze wano omwami ali bize twagala mubuuzaako tumanye naye endowooza ye ki akirowoozaako ki Sawo gyebaleko mukwano sonyiwa okutawaanya baleko amannya go mukwano Ligani bizinesi etambula etya wano simbi okutwalizaawa ekyo kirungi omanyi ennaku zo Kampala kuyiiya webale kuyiiya tutambudde n'omulamwa gwaffe twagala kumanya lwaki olowooza abaana abawala ennaku zino ebifaananyi byabwe eby'obwereere bisusse nnyo ku social media babitadde nnyo ku social media tebalina byakola kati omwana singa aba alina ekyokola ki ekiba kimutwala ku mikutu ate okwanika ebintu byebwe bafune ekyokukola babayiize nabo engeri gye bayiiyaamu kale oba abazadde baabwe bababuulirire engeri gye basobola okwenoonyamu ssente mu ngeri endala okusinga ate okuzinoonya mu ngeri eyo kwetunda kuteeka ebifaananyi byabwe ebyo wekiriya kale mukwano tweyanziza ng'omuwulidde naye yeeyo endowooza ye naye nga tukyatambulira ddala nnyo tukyabuuzaako ku bantu b'e Kaleerwe twagala kumanya lwaki abaana abawala ensangi zino balaze nnyo obwereere bwabwe lwaki balaze nnyo ebifaananyi nga bali bukunya edda ekitaaliwo naye ensangi zino kingi nnyo twagala kubuuzaako maama we nkusaliddeko ne nkubuuzaako nnyawe gye baleko amannya go Roga Sharon oba weddira ki mamba maama abaana b'emmamba bwakalya kokka mulya mwekka bizinesi etambula etya simbiirwa ennaku zino tutambula bubi zitekanse tunyigiriza nnyo tunyigiriza nnyo bakwata omuntu emmali bagitwala abamu bagwa myala ne bamenyeka bakuba tyagasi mu bantu tebitambula bulungi nga mulabye kakati mami tutambudde n'omulamu ennaku zino abawala bateeka nnyo ebifaananyi ku social media tetumanyi oba baba bakigenderedde oba baba tebakigenderedde kubanga emabegako waliwo comedian bamuta Mathake yateekako ebifaananyi bye ate era ne ku luno waliwo omuwala wa Ebonies batadde ebifaananyi bye koleza kiva ku kiwe gwe nga gwe nze ngamba ekireetera ekyo kuba kati abawala abavubuka bangi bakozesa ku social media kati oli aba ayagala okubeera okubeera nga ali top oba waggulu w'abantu okumumanya ennyo ayagala okukola ekyo kuba ekintu ekyo kyava okusinga okuva desire lwe yeeyambula kyamutunda nnyo yafuna ettutumu ly'amaanyi kati buli muwala avaayo oba celebrity ayagala okuvaayo n'alaba nga kigaanye aba ayagala akozesa obwereere bwe
okutunda bamumanyirawo kale naye nga nze omuwala sikisemba si kirungi era kirungi kuba omuwala kasitolaga private part zo kiba kikuweebudde kuba omusajja ajja okukwana nga kyeyegomba okulaba kiri mu ngoye ate bw'okitambuliza ebweru okiteeka ku social media aba takyalina kyakwegomba era ekyo nze sisemba bawala kweyambula tweyanza mukwano leka okole tukyatambulira ddala ku bantu ba wano kaleebe twagala kubabuuzaako bwe nsaliddeko wano blood muguddeko kiyifuyifu sebe gyebaleko amanya go ani Tekno bannange Tekno erinnya nga linnyonyidde Tekno but anyway tubadde tulise n'omulamwa gwaffe twagala kumanya lwaki abawala ensangi zino beetadde nnyo ebifaananyi byabwe ebyobweyo ku social media abawala ensangi zino banaye tetumanyi si lwaki oba egendawo oba egendawa kati omuwala agenda neyeesiga omulenzi n'abeera oba saamuweya n'amugamba ati njagala kukufaananyi sindikiraayo omuwala neyeekubya n'amusindikira so abalenzi embeera zaabwe oba bali bisolo oba bisolo biti oba goonya oba kiki tebalina mulamwa amala omukozesa kumulaba obwereere bwe ate n'amudiisa poison n'abiteeka ku social media kwegamba abamu abawala si be babyekolera wabula abasajja babaagadde be babikola n'abawala ng'ayagala jasi oba otunda oba jasi kuvaayo kola linnya naye asobola okiteekayo tweyanza mukwano webale nnyo katukuleko okole tukyatambulira ddala. What is it? Mommy, how are you? I'm fine, I'm not fine. What's your name? I'm called Lucky. 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 How is the business? The business is fine and it is good. Really fantastic, yes. I can see. But anyway, we have come with our topic. We want to know why kale twogeremu ndoza n'Oluganda. Lwaki abawala aba ennaku zino batadde nnyo nude pictures zaabwe ku social media? Oyogedde kakyako. Ebifaananyi byabwe ebyobwereere nudes. Yes, I know. Golooza lwaki? Abasajja ennaku zino tebakyatuwa ssente. Nze ndi mukazi naye kati buno obudde ndi musajja naye abasajja ssente tebatuwa. Kitegeeza tulina kukuba parties zaffe ezo babuyita butya private parties. Amasiro ensiwa kiwa amasiro kiriya tulina kukuba obuntu bwaffe obwo ne tubulagayo olw'ensonga anti kati bw'okakubayo omusajja asikirizibwa. Okay. Thank you very much. Thank you, yes. Engato ziba mu bbeeyi meka? Engato zange sizisira nzitunda 12,000. Ekitegeeza n'atalina ssente bano abagamba nze kati olowooza kiviidde ku ky'abantu okugamba ne batambuza ebigere ng'engato eza layisi weeziri. Ati naffe tugezaako bagonderezaamu mu mbeera kubanga waliwo ez'ebbeeyi n'ez'essente entonotono. Amannya go mukwano? Amannya Sebulime John Bosco. John Bosco. Tubadde twebuuzaako lwaki olowooza ensangi zino abaana abawala batadde nnyo ebifaananyi byabwe ebyobwereere ku social media okugeza WhatsApp, Facebook, Twitter, ebyo babitadde nnyo lwaki olowooza? Ekireese obuzibu bbula lya ssente. Bbula lya ssente lireeta batya abantu okuteeka obwereere bwa social media? Omuntu buli ssente bwe zikubula kikuwaliriza okukola ky'oba ky'otandikoze naye nabo oluusi bakikola nga tebandyagadde kuba mulimu ebiseera ebisinga bakyatinga n'abantu be batalabangako ate n'obutasuubira na balaba kale yensonga nga ate bo oluusi babeera bamanyi nti lyekkuba erina abayisaawo naye ng'ate si bwe kiri. Kale mukwano tweyanziza bwatyo ye ndowooza era tukyabuuliza ddala abantu. Sebe gyebaleko amannya go? Geoffrey Sibyansi Sibyonoona kankolese Geoffrey.
Business etambuleza. Etambula bulungi yange yii. Yeri. Soko mbulire. Zanne kameka. Za 12. Soko yimbe mutulabe nange njike. 12 legging yawe. Naye kantandike 12 wali legging nkoza mulimu. Okwenda ku mulimu gwokoze kubanga tebazi ba customer. Bawulidde tebawulidde omulanga gwa olina okwogana ennyo bawulire bagiba ku bannange omulimu si mwangu nenga gigenda gitya tambula bulungi. tubale twebuuzaako twagala kumanya lwaki ensangi zino abaana abawala balaze nnyo obwerere bwabwe oba ebifaananyi babyekubiza nnyo ebifaananyi by'obwerere nga bakozesa social media bikyase nnyo lwaki olowooza buli omu bamuwa eddembe ery'obuntu kati buli omu akola kyayagala ngaye omukazi bw'alye n'akola byo byayagala tebabaako n'omu amugambako Museveni yabawa eddembe kyogamba eddembe lye libaleetedde okukola ebyo buli omu aba n'eddembe yeetaaga okukola ebintu byayagala kale mukono nteyanziza kale nyabo ye bw'atyo waayogera eddembe lisusse obungi naye oba kiki gyebaleko bizinesi eno eya booda etambudde etya bizinesi ya booda sente zakendeera ddala badde mmanyimu abasinga okufuna sente booda sente zibaayo naye nga za buli kanaku si za kutereka mbu zibeeraawo nsaba tunyweko mu kamera zaffe nga tunyumyamu kakati tubadde tutambudde n'omulamwa gwaffe twagala kumanya abawala ensangi zino kiki ekiviiriddeko abo abawala okweyambula ebifaananyi byabwe ebyobwerere eby'omusenge ne babiteeka ku social media kisookera ddala abaana abawala oboolaba enkula ya sente eno lireesa obuzibu ate n'ekirala abaana abawala abo sijja kuboogerako nnyo naye ebintu byabwe si byabwe abaana bo baagala obwavu bwe businga okuleeta ebyo buli omu aba ayagala aveeyo mu ngeri ye bamulabe afune ku sente agenda n'abeereeyo n'agamba nkoze ntya okufuna sente agenda n'afuna omusajja n'amudisappointing ekitegeera nga agenda n'afuna omusajja nga amwesize nnyo n'akola ki namudisappointing kale nno obuzibu bwe buvaawo bakyabwe bava ne bagenda mu emikusomiriye okay mukwano tweyanziza kale mukwano amanya gange nze Jamiru Mukiibi ate tenkanyize Kaleerwe wekiba wali tuyisa n'omulamwa gwaffe twagala kumanya lwaki abawala ensangi zino beekubiza ebifaananyi ebyobwere ne babiteeka nnyo ku social media olowooza kivudde ku ki mbula lya mirimu nonga omulimu kyogamba mbula ya mirimu nakubutaagala kukola baagala byo bya bwereere kyogamba wenneekubya ebifaananyi nteeka ku social media ogw'omulimu andi kati kisinziira nakati nze siyinza kudda ku eyo lwa nsonga eri emu mba njagala okuba nti nnyingiza 10 naye kati oli abeeraawo ng'ayagala kusonsula njala nakubeeraawo nti nga w'obimanye ebintu nti omuntu ayagala kulya soga beyita basereebu ogwasatu kale mukwano tweyanziza mukwano webaleteesaamuko naffe katukuleko okole tetwagala goba bakasitoma bane kasitoma tumubuuzeeko sobe gyebaleko amannya go mukwano Akiramu bannange ozagula bintu ye ate mpulidde ogamba mbadde nguza kakati twagala kumanya twagala tuteeseza ku mulamwa gwaffe twagala kumanya ensangi zino lwaki abawala beekubiza nnyo ebifaananyi by'obwerere ne babiteeka nnyo ku social media abamu baba baagala kale babe basereebu n'okubamanya kati bweteka ebifaananyi byange kati bamanya bakumanya ne bagamba nti ono omuwala nga nakwano naye wati oba abamu ne batunda n'amannya gaabwe kale mukwano tweyanziza ye bwatyo bwateeseza naffe naye nga tukyeyongerako tukyayogera n'abantu b'e Kaleerwe twagala kumanya omulamwa gwaffe baguteesaako ki bagwogerako ki
buli muntu aba n'endowooza naye ng'ezo endowooza ze tunoonya mu bantu. Ba program bagiyise Sabuka, amanya n'eddoboozi Joe Mackenzie. Tukyeyongerayo, tovaawo.